Mutoro, and Zayra baby. Zayra baby. Yes. The dancer. The dancer. She dances so well. Yo. Hey Zayra baby, love you. Okay. If you are to date a Ugandan artist. If I was to date a Ugandan artist, Gansobola kudatinga. Wolololololo. Manyi njagala bahandisaamu. Kale muba B2C eyo waliwo. Okay, basebo ne banyabo mugamba mutya abali ku Kyamuka TV namma abali Kachumba TV mbagamba kimukola kyamaanyi nnyo. Basically tugenda soka twogeremuko wano ku Mboozi ate Kachumba TV abakyamuka TV tujja balaba eddako nga tumaliriza ate namwe tubabuulire ki kye tubaleetedde. Naye nga olunaku olwaleero ndi n'omukyala all the way from Europe. Denmark. Denmark mchala wa maanyi nnyo ate nga muyimbi Joanita eddala tujja ditegeera mpola mpola nekyo maisokebwako zedi. So kakati basebo ne banyabo tugenda dyogera mu maaso nayo mulimanye naye nga nyongera okubajjukiza nti nno Kabuye Sembogga concert ye gye eri mu maaso awo mugende muwagire. Anko Balunywa yaŋŋambye nti essaawa yonna lihaso zatandise dda buli kimu kigenda beera steady ate nga 2 Ogwokutaano Omumbejja Hajati Sofia Nantongo naye show ye etuuse naye tugende tumwagire endowooza ebintu bitambulye ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kitegeeza ki leero tuli mbayimbi musajja wange wa Crown Japan nayo nkutumiddeko kansubire oli bulungi nnyo abitambulya ddala bulungi nnyo. Ndi n'omukyala all from Denmark nga bwe muwulidde manyi Oluganda manyi mbadde mugenda kutyata Oluzungu nga muneeraliikiriddeko Oluganda alumanyi tagenda kummenya. Ekyokubiri gye ndi simanyiiyo kuba yo ndi mbagagga naye tujja tambulira awo. Owai sooka obuze ku bantu. Amanya gange bampita Joanita Zakaria Sen. Zakaria Sen. Zakaria Sen babeera beddira ki? Ngabi. Sokoleke. Kati nga siriwulira nko mube Ngabi. Jeriri ola jeri dange nedira Ngabi. But the name that is an artistic name coming from my husband and it means the son of Zachariah. Kati eno Zakaria gwe tuyita Zakaria son of Zakaria. Zakaria Sen. Kati omwami we erinnya lye egenda kunnyumira kati n'olyeteekako. Yes. Yeah. Joanita tusooke tuddeyo emabega ozaalibwawo? Nzaalibwa Wakiso. Ndi muna Uganda. No, I was raised in Denmark, but I was born in Uganda. Era tuli Baganda. Wow. Muli Baganda wawu Muganda gere. Muli Baganda wawu Baganda gere. Baganda gere. Omuganda gere be bajja nga batambuza bigere okuva mu mawanga gaabwe ne bajja mu Buganda. And Buganda wawo? Baganda wawo. Nabo be bajja mu buli ngeri yonna gye bajjamu. Naye ng'Oluganda lwabwe tebalumanyi ne baluwewula buwewuzi. Okay, kati ndi Muganda wawo. Kati ate Abaganda nakabala be Baganda abatuufu abaawano ddala iffe. Yegwe. Omuganda nakabala. Sibasobola. Ontute speed ate twakatandika. Kakati ogenda otya Denmark? Denmark, my dad went there first as a refugee. Zali times wabaza Obote. Around that time waliwo chaos yamanyi kati nafuna opportunity tambulamu. He was there he stayed there for 5 years. Then ne bamuwa permit ye buli kimu obutuuze bwe
then nasala okuyita mukyala we, which is my mom, and my sibling, we were two. Yeah. Natutwala. Tegeza wagenda okyali mwana muto. I was 8 when I left Uganda. Yeah. So kati daddy ali eyo, mami ali eyo, buli kimu kitambula bulungi. Daddy ali eyo, mami ali eyo. Yeah. Wegomba opportunities ezo bakati mwe muzaalibwawo era bagenda okugamba ebitiibwa. So Denmark eri etya? Denmark is a tough country, but one of the safest place to be. It's when it comes to a system, most of the other countries in the world bakopa nnyo Denmark. System eri tight nnyo. Tosobola kufuluma tokola kintu kyonna nga tebakitegedde. No, it's a very, very tight system, but a good one. Okitegeera, the tax is high, but you get everything else. That means hospitals are for free, doctors are for free, school is for free, university is for free, buli kimu kyonna kiri for free. Everything, yeah, is for free. And if you are unemployed, negamba nti you lost your job, government ekubeerawo paka bwofuna omulimu. So there is now no one called nti ono ali unemployed or ali tewali, there's no person that is poor. No one is poor there. No one is poor. You even people that babaitani people that don't have homes, like homeless. You are homeless by choice. You're homeless by choice. Even the homelesses that are there, they get money. Kati ekiro alina ekiyumba kyasulamu, making sure community emuwa emmere alya anywa. Obeerayo homeless is obeerayo just ndowooza oba kusolooza ezo ez'aba normal people. N'abeera balina ssente ze babawa. Abeera ku luguudo awo naye ng'akuggyako ssente, naye nga eri ekiro bwe kituuka alina gy'asula, gye babasuza, babawa monthly pay. Babawa monthly pay. So ze babawa ziringa mu mmeka ez'awano? They get like 2M. Wano eno? They get like 2M. Gaffe abasomye ne tukola emirimu tetuzifuna. Yeah, they get like 2M. There is no one that is homeless. But in other countries, but only in Denmark, in other countries, obasanga nga bangi. Kati UK, USA, Tambuzeemu. Mulina president oba like bwakabaka? We have a prime minister. She's a lady. And then we have a kingdom. And a very respected one. Yeah. So eyandibadde nga president ye prime minister? Yes. Ye prime minister, yeah. Tebagala nnyo kintu ekyo kyambu president. Prime minister bamukyusa luvannyuma lwa bbanga ki era ani amukyusa abantu oba eri kingdom ye mukyusa? Back in the days, all the Scandinavian countries, Europe, they were ruled by kings and queens. Okitegeera. Naye ebintu ne bikyukamu ne beba nti that authority has gone to the government, but there's nothing that the government do or can do without the signature of the queen. So achifuga from behind naye nga queen yamala mugamba. Yeah, signature ye ino okubeera mu buli kintu kyonna, all the rules, buli kintu kyonna. Era mu mateeka abeerayo nga bakola balina omanyi meetings zaabwe, abeerayo w'amaanyi. Prime minister bamulonda bulonzi abantu? Bamulonda bulonzi. This is the second time in the history of Denmark that we had 2 prime ministers as women. Ate ono atudde 2 times. N'omukazi. Yeah, so yeah. Ndowooza ebintu mbitegedde kati abantu kati bagamba Denmark ngenzeeyo ntya. Process yo Munnayuganda ali wano ng'ayagala genda Denmark. Kuba abasinga bagenda Canada, Bungereza, neeno mu Buwalabu. Process eri etya eyo Munnayuganda ali wano yandiyagadde bw'abeera ava wano agenda Denmark? Process nzibu nnyo
okugenda Denmark asijja kulimba kubanga they limit a lot. It's one of those countries that is quite hard to enter. They don't want so many foreigners. They don't want refugees. It's a very, very, very tight era nga okufuna visa ya Denmark kizibu. Abazigezezzaako bakimanyi kizibu. Okusosola kuli kutya mu bantu ne mawanga ne kala? Okusosola kuli better now. Kyali kizibu. Even now it's there. Naye nga kiri much more better. Kati nganze omuyimbi sinze nzeka omuyimbi omuddugavu akikubye Denmark, but there are also so many singers out there in Denmark. Naye nga tulwaniridde nnyo okulaba nti tulaga nti tuli ku level yaabwe. Okitegeera, you as a black person you fight harder to achieve something. Kyokka you're on the same level with everybody else. Okitegeera, so kale eno ebadde ina limitations sijja kulimba eziwerako. Ne bwe giba mirimu kasita oleeta erinnya lyo nti bakuyita Matovu, Lubega, Senyonga lidde ebbali nga tebalisobola, even though you are qualified. I have friends, and this is literally, it's not something I'm just making up. So emirimu kala ozibuwalira music industry twakatutuma abaddugavu ate tuli aba abatutumuse ku level eyo nti otuwulira. My big achievement, among the biggest achievements, was to win that competition in 2018, the singing competition. Denmark yonna neraba. Jja okuba akasente ke wafuna keeraliikiriza. Yeah, but it's not an easy music industry yayo eri etya? If you are to compare with that of this country, Uganda, eyamwe eri etya? Music industry at Denmark, first of all, it's a small country. Uganda is 6 times bigger than it's like a small country. Nayate is among the richest countries in the world. Ekitegeeza kalinga Kampala ne Wakiso. It has 6M population, yes. Ekitegeeza Buganda yoke kazipa mu Buganda wokka wano tuli abantu miliyoni 14 oba 11 bwe watya. Yeah. Nayenga is among the richest countries. Every technology bintu byonna ebiseera okufuluma bali on the pace of the world, leading. So kasi katono naye maama amaanyi mangi. Kitegeeza abantu bakola nnyo. Tukola. Kati gwokola mulimu ki? Oba gwe oli muyimbi? Ndi muyimbi. Mbadde nga I've been making money on my music with concerts, with concerts up there. Naye COVID we yalinnyamu ku kintu, ensi yonna yatabukamu kaawo, musicians ffenna nga tetulina gye tugenda. And then I went back to my education. My dad told me when I was around 20, nangamba Joanita, obulamu buno buzibu, genda ofune education. Kubanga weesanga ebyo bya music kale tetuganye, naye ojja kwesanga ng'ensi ekyuseemu ng'ate tolina, you don't have anything to fall back on. Okitegeera. So I took that advice and I studied a nurse assistant. Nenchimala nenchitereka, like it's my degree there. Kale weekiri ekipapula kyange. Era COVID we yajja nga tewalya tetukuba muziki biki, mwana nengenda nenkola sente. Nurse assistant be bakola batya? Tebazigalawo. All places that needs such people as helpers, tebabigalawo. Okitegeera. So nurse assistant, if you're a nurse, I'm your assistant. I'm your helper. Kola kino obeerawo. Yeah. Ayinza n'okugamba nti she can also give you some of her work kubanga oba obisobola. Ye n'agenda n'akola ku bintu ebinene mukko. Yeah. Kati ekitegeeza COVID bwe yajja n'oddayo n'osoma n'okola? Nali nasoma jjukira namala n'enzirayo n'enkola. Nekimbeezaawo. Kati mbadde
njagala tulumyemu kubaawana abantu nurse assistant weeyo kuba owa wano omusawo alinga obanga miliyoni 2 oba mu kitundu kati nurse assistant weeyo afuna sente small money miliyoni meka ate zilaka nyogede na nyingi miliyoni 2 as a nurse here God, that is small money ngate bakola gwe owa mwafuna mmeka 25 Nancy 30 azifuna 30 no 30,000 Danish krona batuyingira miliyoni ngoba 10 n'okusukkamu muzawa 10 n'okusukkamu just nurse assistant nurse yeah Nancy kati nze nurse assistant mba nfuna miliyoni 8 wange kati ezo miliyoni 8 ne badokita baawantu tebazifuna oli serious ebyaddala olimba nkugamba mazima ozimanyi gwe banange kakatika esa sala zokka nurses and doctors they work hard ngawo mubirala nyi ate waffe tulina n'okwekalakaasa nurses many times ne basuluka ne beekalakaasa small pay yes and they do get that pay actually when I left this year they had raised their payment kati nno waneeno tebeekalakaasa nti babongeze beekalakaasa lwa ssente kulwayo ne gibiyingira emyezi egi nga tebannafu nedda naawe olimba no that is not okay Uganda kituufu bw'ofulumako ebweru n'okomawo Uganda mbu oyinza okubeera ng'owulira oyagala kutugaaliko atufuga alabye ku nsi zeeyo ne Uganda yaffe kiri kitya tubulamu nnyo tubulamu naye nga I think it's just Africa in general we are much better than before naye nga Europe kiralamu nnyo segeza tonenya mwana avuddewo n'agamba kangende ngiyizeeke no simunenya not at all yeah era bw'aba afunye opportunity anyone that gets the opportunity to get abroad money is abroad yeah you will get something yeah ntumirirako ku Keys kuba agenda kulaba hey Keys love you mwah. So Keys no team Joanita oyo golaba yes anjagala yeah aba Keys wero joro tijango tugendo laba omuyimbi anjagala ate ne music wange amwagala ne performances zange azagala yeah yes akati tuyingire competition ze waziyingiramu otya era wagamba otya nno kanziyingire mbalageko nti tusobola okay kakati ekyaliwo because as a singer you want to be seen and be heard mu Europe oyingira mu singing competitions so I went through X Factor twice the first time it was horrible not for me as a singer but I didn't get any further than tetukwetaaga and it disappointed me and then I went back the second time 2 years after and then I went through until boot camp where we're choosing abagenda ku live show kati I went until boot camp and then boot camp ne bangamba naye kakati wando tukolere ki because you are an established artist we don't know what else to do for you okitegeera and we want people betumoldinga ne tumusuula sita naye kati ffe wano tetulina kye tusobola kukola ki kugattako already wali oli sita I was established as a singer yes and they couldn't see what they could add to me kati ne banzijamu kati bwe banzijamu that actually broke my heart kuba nengamba naye banaye mwagala kati mwagala baki tuze bayimbi yeah naye it was a singing competition nenedda okitegeera
kati Abamerica bali ku level ndala tasobola kugamba mbu you're too established okitegeera jangu obakube yeah so I was disappointed by that neŋŋamba sigenda kuddamu competition I swear nali ntudde awo after ndowooza 3 years after that nenfuna Facebook inbox from a Danish media team nga baŋŋamba nti oh Joanita we love your music Afro pop nali already releasing nze ennyimba ziwerako mpola tonight kyoyagala with me nziwerako awo kati ne baŋŋamba mbu we want you to be a part of a competition called Denmark's New Live Artist nga banoonya ekipya ekikuba live kati ne ŋŋamba nti ne babinnyonnyola ne bagamba omanyi give me 3 days let me think about it I'll get back to you ne bagamba okay ne bazaako essimu nedda ne ŋŋamba but I'm a Christian person by the way I'm a believer ne ŋŋamba kankisabiremu kankisabireko yeah 3 days ne bwe nasaba ne mpulira emirembe ne mbakubira ne mbagamba yeah I'm okay I want to join nga nkiwulira nti mukama akirimu and I joined the competition ne mbakuba afrobeat afropop mu Luganda ne mu Luzungu ne tuwininga show kati mu Luganda nga babiwulira oba just banyumirwanga melodies I think vibe melody my songs are big songs big sound kwegamba ne ba producer abandiko for that show nga bamaanyi ku nyimba zange so they were impressed to the level of really impressed they have not seen like anything like that before but yet we've been there hustling to get there nenga tebatutegeera kati platform was nti Denmark yonna esobola okundaba yeah that was the platform that opened their eyes to something amazing hey nono gyali bulijjo gyali nga gyetuli music industry yayo ne media yayo biri bitya ebyeno endongo etambula nnyo nga ne interview olunsi ozifuna such that nti endongo bagiwulira nga n'abantu bakulabako ewammwe kiri kitya ne waffe kyekiri bwe kiri you release music you make sure that people see you and hear you otherwise toyina gy'olaga ate ne ku radio stations kati wano ofunayo ku nguzi n'owaayo omuntu nakubalayo ku luyimba nakuyisaawo ku radio eri tosobola mama tekisoboka the very first time they played me as a black person on their radio station was because I won the show and now they're still playing my music wali oyimba naye nga tebannabatandika kuwa music okumpewo it's after I won the show tosobola toyina nagwogula kati wali oyimbira ku TV Nonga, we are trying to show our best. Nga, I'm doing a lot of concerts and many people know me. I'll do a concert and people will say, Banang, fans will come and think like I'm a big star. They just didn't know. Not until I won the show. And I really worked hard to make sure that I prove a point that we are on that same level. We are on that same level. And there are so many of us. I'm not the only one. Ene waffe basobola n'okkuba oluyimba nga lukyali mu audio nga lulina just babuyita lyrics kasoba n'akasente mpulira nti one day you can release a song tonight olukoze mu kiro ekyo kumakya ne mulufulumya ku TV ne lukuba oba ku radio yoba tebiriyo tebisoboka nga muli mabega tuli maaso nnyo olaba kabeeredde waneeno tukoze oluyimba luwedde olusindise ku Simba bali mu ddukuba eno Uganda bwe bito ebyangu kati copyright ebyo bijja luvannyuma tetugirira nnyo na wano eyo mukuwandiisa luyimba ojja biraba edda ewammwe kiri kitya mu copyright kyamaanyi nnyo copyright actually the best
people that get a lot of money are songwriters. Eh. Songwriters get cash. They are rich. Kati ate ffe wano ewaffe omuwandiisi kasowandika oluyimba n'oluguza omuntu n'okwogerako abaakuyambye. Okay. So songwriters are not recognized mu Uganda. Anti gwe azironga azibakuwadde ssente zo kiba kiwedde ne bw'obeera olumuwadde buwi naye ne mukkiriza nti olumpadde n'okwogerako nti nno Joanita the writer bankuyambye. Nga tuli bubi. Tuli bulungi tola nti binyuma tebisobolako buli omu ali ku no. Kati ewamwe balwayita ebasinga okubeera ab'omugaso nnyo ne wano abayimbi ba wano, the singers here, the people that write their songs should appreciate songwriters so much because beba bakoledde hits. Without that particular song that is a big hit, it's because of the writer. It's because of the writer. Kati wano omuyimbi agamba nkuwadde ssente zo ate kati lwaki ondabisa nti nti simanyi kuwandiika. Naye oba tomanyi. Oba tomanyi. Nakola ssente zange nkuwadde. Yes, ompadde okoze hit naye nze naluwandiika. That is my hit actually. As a songwriter, it is the songwriter's hit. So kati omu mu copyright writer afunamu nnyo. Afunamu nnyo be bawandiikira hits, be bakuba nnyimba zaabwe. It's their talent, it's their pen. They should get credits. Abeeyo tebannabamanya nsi bw'etambula, ensi etambula eri wano Uganda. Big ups to all the songwriters in Uganda. Big up to you guys. Some of the songwriters that I'm sending shout outs to is Sheena Skies. She wrote 2 songs for me. I co-wrote 2 songs with her. Orashi Banange, You Lied, and Party After Party, the song that is on now. We co-wrote that song. We co-wrote that song. She wrote and then I wrote. Yeah. So big ups to Sheena Skies and all the songwriters out there. And artists, please appreciate the songwriters. Appreciate the producers. Appreciate the videographers. Beba tusitula. Abayimbi ba wano banyiiga kati nno n'oluyimba ne bw'olukola n'olumuwa n'aluwandiika n'ogaa naye nga ani yawandiika abantu ne batandika okwebuuza bwe bakumentioninga akubira essimu n'agamba bagambe just wali onnyambako buyambi oba just waddamu kale kava mu luyimba lwange ekyo kye kiri e Uganda naye katusabe maybe tujja tutuukayo. Amina. Okay. Okomawo e Uganda before this time around wasooka n'ojja e Uganda ne tulowooza nti nno zze kuba ndongo era n'okola oluyimba awo ne Sheebah naye eventually n'obula tetwategeera gye walaga tetwaddamu kulaba. Ojja otya okola oluyimba ne Sheebah era wali okomawo Uganda concentratinga ku ndongo oba just wali ozze kulabamu kiri kiti e Uganda eno? At that time when I did the Sheebah and Mudra song, no, it's because I had collabos. I had songs, so I flew in, we did the videos, we released the songs. Sheebah is an amazing person, by the way. An amazing person. I know mtimo mulungi bambi nnyo. She pushed that song. She did not even ask me for money for any collabo. Sikulimba njogera mazima. She just said, you mwambaze tugende tukole. Teyakusaba sente za teyansaba sente za collabo. Oluyimba ani yaluweereza muno baani yasaba munne collabo? I asked her for a collabo. N'omuwa n'oluyimba? Yes, because she wanted it. She said that, you know, she loves my music and she was like, if you have a song nga lutukolera. Kati nendunoonya naye Sheena nawandiika nansindikirayo nenyongeramuko ebyangaawo netundisindikira Sheebah oluyimba n'alwagalirawo. Jeff Chiwa oluyimba yalwagala. At that time she was with Jeff Chiwa and they loved the song and we agreed on the collabo and I flew in and I did the video. She never asked me for any money. Okwambaza omuyimbi wonaawo
kyekyo kyokka. Kaakati nno tulinawo abayimbi abalala manyi kati nkuloopera nga akusaba n'obutunda bw'anoanya mu studio ne transport yamuleeta nkutidde kwegamba transport yamuleeta ku studio kola nga mukola luyimba nga temunnaba ku video shoot n'akusaba n'engoye zanagira mu kukola audio oluyimba naawe nkuwe namba ya manager oja kiwulira sakosiddemu n'engoye ezikuleeta mu studio ng'ate mugenda kukola audio ne transport ne drink gyananyamu awo mumweyo period omuguleyo n'embatu z'amayirungi 3 zagenda obeera nga I don't. Ngenda kuwa enamba ya manager omukubira omugaye njagala kukolako na muyimbi w'owulire. Wow. Kitegeza Sheebah. Big ups to Sheebah, Queen Sheebah. Hey. Actually Sheebah ekirala kyalina ye muyimbi yekka I think gwe mmanyi awandiika abantu abamuyambyeko ku luyimba ku YouTube ye. Nti gundi anyambazza ono twade transport ono ogundi Sheebah y'omu ku bakikola. So sewuunyiza wabeera teyakugjaako nabo bakuŋŋamba muyimbi kale kamuleke oba n'oli naye teyakugjaako ani tubireke tuli ku Sheebah kati tuje ku kirala mukola oluyimba luyimba abantu balwagala naye ate n'obulamu ggwanga nabulamuko management Jenaina at that time did not do a good job to get those songs out there. Enyimba oziwulira mukwano enyimba ezo ziri massive. Those are really really good songs, and if someone had those songs kyali kita nga kigenda tambula wala. Manye ndongo tenyuma nnyo nga omuyimbi yennyini taliiwo wane Uganda ekyo nakyo nkikubuulira because ebiseera ebisinga abantu anaddala ba media personnel babeera baagala okuleetinga n'omuyimbi ayogerako naye even though there is Zoom, there is calls, there is recordings on radio stations. I've had, in fact, when I won the competition, all the Ugandan medias were on my case. I did Zoom, radios I did, so it is possible because everybody wanted a piece of Joanita and this girl that won and put Uganda on the map. So kisoboka. Yeah, the management tried, but it could have done better. It could have done better. Yeah. It could have done better. No, I'm not into those things, but I'm just saying the people could have done better. They did something, but they could have done better. Yeah. Ogenda kuddayo leero wafunye management egendo kihandolinga obulungi. Now I am my own boss. Ze boss wange. Oli team Joanita, I have team Joanita, I have medias that are team Joanita. Nkutaddemu. Otekamu banno katabaga. No, but the truth is owamba muwambi. No, but the truth is I have a team. I am my own boss. I do have a team that loves me and loves my music and loves what I do. And those are the people that I want on board. Kubanga, even up to now, I have my manager. She's called Zayra. I have my promoter, Amelie Promotions. I work with 4 producers that are amazing. I do have a team around me that is really, really tight. I have media people that are really Team Joanita that loves me and pushes me out there. Big ups to Team Joanita social media. Yes. Radio presenter jabeera ku radio naye nga sigamba nti nakolera bukolezi wabula nga yeekolera. Yeah. Ali mu team. I'm telling you this, the medias that are for me, that have been with me, are amazing. Amazing. They have been doing an amazing work out there. Ngate bachikola bakyagala, omwana muwala tumwagala, music we tumwagala, performances zetu zaagala. They are like Joanita Mashine. Joanita Mashine. It's
true love. It's just pure love. So big ups to my medias out there. buli wotulaba post yono hashtag Joanita must shine okategedde ndowooza byomubiwulidde bulungi nnyo. Aha, okomyewo okoze oluyimba Part After Party lwe luliko kati producer kyalukola kuba writer twategedde Sky. Yeah, the producer is a Congolese called Jazz on the Beat, and I'm releasing a new song next month, a love banger. And it's called Be. Be. So, and that is also Jazz on the Beat. He's a good guy. Producer. Nakula ali press conference. Had a long time in love. Yeah, I do. I do when I love. I do love. Growing up in Europe, you meet so many people, but I met one that was a lover of music. In fact, they had booked us both on a wedding. Yeah, I was booked to come and perform on a wedding, and he was the drummer. Ngate yakube ngoma. So I came to the band, and I was the singer, and he was the drummer. Not standing. Wano abamu be anti kati nkulupira wano eno abamu beesanga mu comment section nga bavuma mu 7 ne beefunira yeah, you munagi yona jomuja kabanga ono aweereza n'olina aweereza naga nga tufuma bulungi ne twetwala kati mwe mwefunira ku mukolo twefunira ku mukolo. It's true. alaba omusajja nga akola emirimu ne ŋŋamba he has backed me. He has been very faithful to my talent, my gift. He's my number one fan. So he's amazing. Antadde musente atambuza njagala. abawala bene Uganda olulaba omuzungu abeera baagala mubba bubbi si kiwalowooza nti ono ke mmufunye mubbako sente nga za nnyimba nga 5 nga nziruka. No, sisobola. You know, I don't have that mentality. I was in Europe. He's in Europe. Like, I was still an independent person, by the way. I make my own money. I invest in myself, and he decided to invest in me as well because I'm his wife. Yeah. Kyanjawulo ky'abasajja beeyo abazungu kye basinga kufa abaawala ng'oggyeko stingi kuba tetulina. I think love, they care a lot. They care a lot for a person. Nyo. Ekyakeera naffe tufaayo lwakuba abaawano bo balowooza ofaayo inabeera na ssente. No. It's not about money. The people show love in different ways. Yeah, you appreciate. It's not about mpa baby ngulira baby ayinza okoowa ukitegeera ne bw'aba akufumbiddeo kamere akwaddeyo ku kamasaaji akubuuziza, you wake up in the morning, a kiss, how are you, how was your day, ng'okomyewo bintu bwe bityo abaawano omukwata nga tonnamuwasera gazijjaako agagala agakalubanga muwogo abaawano bamanyi. Sigisa love y'abazungu yanjawulo nnyo n'ey'Abafirika. Yeah, it's quite different. Even if you had a white woman, she will treat you quite differently. Kubanga boba, the way they learn things is so different. Okitegeera bakula tebalina sente, si it's not their first priority. Okitegeera. So ebirala byonna kati omuzungu aba ayagala care. Eyo gwate gy'oba oyagala nti si ku sente ne kankuwe care in so. Joanita, obudde buno omulabi oba omuwagizi wo n'abali mu ttiimu Joanita basuubire nti nno obudde buno osumuludde togenda kudda mabega. Nsumuludde sidda mabega. I've come to stay. I'm here to stay. Ogenda bikwasaganya otya because ennyonyi zo wazifuulira ddala obugaali. Ogenda bikwasaganya otya ng'ogenda eri ate n'ojja wano because olina okuba shows balina okubuukinga. Ogenda bibalancing. Ngenda kibalansinga. If I have shows here, I'm gonna be here. I've moved. I'm here to stay. But I'm also booked in other places as well. Katinga wano,
this year I'm going back for a booking of 5 months. It's a musical. Musicals, and I will do them for 5 months, and yeah, big musicals. It's a big platform. So atenkomeo. So and I already have bookings. I do have a band. Twina bookings eziwerako. Kale basebole banyabo ensonga ndowooza muziwulidde bulungi nnyo. Joanita waali mumuwagire noonya kayimba ke kasanze kasheyalinge yagazisa omuntu music we ate ekintu kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo. So omukyala y'ono abeetaaga connection. Abaana ba wano baagala abazungu bawoyo trick emu. Omuwala wa wano abaagala abazungu. Trick emu nti bw'oba ogenze ku beach n'osanga omuzungu okola bw'oti weetega bw'oti. Tobimanyi? Sibimanyi. Nze seetegangako. I don't even know what babeeramu obamanyi. What does kwetega mean? Please explain it. Okwetega kwe okusikiriza omuntu naye nga tomugambye wabula n'ebikolwa. But what if that person doesn't look at you or they don't see you? Ngoli awo you are. Okufuba okulaba nga akulaba. N'abasajja beetega. And you also are there doing katemba. Zembiranga katemba. Sibisobola. Abasajja nti beetega ate nga bakazi. Kati goba okola ki? Anti kati nze seetegangako. Oh goodness, my Ugandan fans, mbagala nnyo. I want to take this opportunity to thank you guys for loving my music, supporting me out there. Yes, I'm on ground, I'm with you. Music this year ngenda bawa singles on singles upon singles. Next year ngenda bawa album, and next year by God's grace I might do my first concert for you guys. Nchibakubire mukitegere omwaka ogujja. But for now I have a single called Bay that is coming out next month. It's a love song. Kansubire mujadwagala mujadusima. Shout out to all the bloggers, TikTokers, media people that have done such an amazing job following me and loving me and my music. Shout out to my team, Joanita. If anybody wants to book me, yes, I am here for you guys. Any bookers, any promoters. My socials, all my socials, got all the information for bookings. Yes. And my social is Joanita, Zacharias, and everywhere. Okay. Yes. Chap. Okay. If you are to date a Ugandan artist. If I was to date a Ugandan artist, Gwasobola kudatinga. Wolololololo. Manyi njagala ba handsome. Kale muba B2C eyo waliwo. Actually, all those boys are fine boys. They're fine babes. Yes. Yes, I could take any of the three. Yes. Yeah. They are just so nice. I love their vibe. They are cute. They are handsome. I love their vibe. And if not them, I love Navio. Navio is my good friend. He's so handsome. I love, and Maurice Kira is a handsome man as well. So within those, the kale. Whoa. Muba artist abakazi. Ani akwambalira n'ogamba ona nyambalira nyambala naye ono anyambala. But fashionistas that I love, because I'm a fashionista myself, Sheebah is my top number one. Sheebah. Yes. Okay. Big ups to Sheebah. Bambi, otemusobola simanyi tewali yali amukubye sofa. Then the other one actually, Spice Diana actually dresses so well. She's a stylist. Whoever is styling her is doing an amazing job. But for the stylist, the top that has never been beaten by anyone is Spice Diana. No, sorry, Sheebah. Sheebah. Okay. Yeah. Babu webera nga oliwa kugendako out na TikToker. TikToker kigwandita zo gendako na out. TikToker. The TikTokers.
Sina. Bonna temuli yadde. Not that I wouldn't want to, but as for now, Oba muwala oba mulenzi just TikTok nogamba bwe mbanga nandyetaze gendako awo. It's because I don't know them so well. But I love this girl, honestly. She's just so cute. Coco. She's called Coco. Coco Amot. Yeah, she's so cute. She's so lovely. Yeah, Kawala Kamoti. She's so lovely. I love her. I love her things that she does on TikTok. Yeah. Mutoro and Zayra baby. Yes. The dancer. She dances so well. Yo. Hey Zayra baby, love you. Mwah, mwah, mwah. Okay. Media personnel kigwogamba nti nno ebyadda jasero tuli mu chapu bwe buno obusembayo. Media personnel kigwogamba nti nno this guy oba kale mu basajja akwambalira obulungi. Media personality mu basajja nyambalira obulungi. Douglas Mwanga. Douglas Rwanga, yes. He's my good friend, by the way. He dresses fine. Mukazi ki mu media atakikubira gogamba ona Mu media like presenter. I don't know them so well. I don't know them. Basewo ne banyawuse bulungi mweraba.